tya ozi ne Mubaraka okumujjako yali teyeerayiza abo abantu aba bulijjo be twasooka okubuusa be mwasooka okubuusa ne tubagamba ye mmwe babosi abatuufu be ba leaders tuli ba servants tuli baweereza bammwe era tokeranga ku makya n'olowooza nti oli boss nedda tuli baweereza b'abantu era ekyo kye kirugangedde okudistinguishinga ffe ng'abakulembeze ba National Unity Platform. So njagala okubasaba mikwano gyange ti one mulina duty okusaabinga abantu, mulina buvunaanyizibwa okuweereza abantu nga temubasosodde mu mawanga, mu ddiini, mu bikula era ng'ekirayiro kye muva okkuba. Tulina chance okusampolinga abantu ku bukulembeze bwaffe nga National Unity Platform, ku bukulembeze bwa Uganda empya. Wadde Mwami Museveni ateekateeka okwerayiza, nze nkuyita kwesuddiya okwo. Kubanga nga tumaze okuteekayo mmwe baganda bange nga muli mu offices ezo, nze mundaba ne bannange bonna abo abatali mu offices nga tuli wamu nammwe abali mu offices, omulama gwe twaliko gwe tukyaliko kye tulowoozaako kye tulowoozaako kye tugererako ki kyakujjako Museveni. Era tuli confident nti entebe yaffe eyo tagituddemu wabula asitamyemu nsitamye. Naye nga mulina duty mikwano gyange kubanga abantu babeesiga, abantu batwesiga era abantu baagala okulaba nga ebifo ebyo byonna bye mulina mukola butaweera okulaba nga mubanunula, nga tubanunula. Si kubeera comfortable mu kifo kye bakutaddemu kubanga bannayuganda baali kyali tekitegeeza nti balina abapoliticians. Abasinga kummwe mulondeddwa omulundi ogusooka, bangi kummwe muli bavubuka bato na bawala bato, bangi temuweza myaka 4, temuweza myaka 3. Mulina obuvunaanyizibwa okupaintinga ekifaananyi kya Uganda empya, ekifaananyi kya generation empya. Tulina omukisa nti tulina abakulembeze abagundiivu abalina experience. Let us tap into that experience. Naye ate naffe tubayigirize ebipya kubanga tulina very very adaptable and versatile leaders. So let's make that our point. Mukwano gyange, we are a government in waiting. Ekyo njagala kibawe confidence, naye ate mu kiseera kye kimu kibaweeko n'obuvunaanyizibwa, kibawe okwebanja. Nayagalanga nnyo okubagamba nti buli omu gy'oli oli Kyagulanyi waayo, era abantu bajja kubanja ebyo byennyini bye basuubira mu bigambo bye tuze nga tubagamba, kuba abantu bawuliriza nnyo bye tubagamba era ne babikwata. Mikwano gyange, bannaffe bangi bali confident abasobola okukyalako ekitalya ne makomera amalala, mutuuka ne mulaba bannaffe bebasiba nga bagamba tetuli confident. Bangi benagambako bonna bakyalira omulundi ogwasembayo ng'akyakkirizibwa okubakyalira kubakatirize ne bannange abakulembeze abalala batuwera okuddamu okulaba bannaffe bwe baagala okuteekawo eyo space batemesa okugenda okubalaba ate babagambe bali babeerabira, bateekewawo oluwonko wakati waffe ne famire zaabwe. Era Mwami Museveni nga bw'abadde ng'akola ng'asiba bannammwe n'alowooza nti agenda tugonza, era n'ayita mu bayiseemu okusindika obubaka kati ayogera n'omusajja bajja kutaba nammwe. In fact n'ayagala okiteeka mu famire zaabwe ti olaba Kyagulanyi yalemezaayo bannammwe yogera bogezi na musajja oyo. Nabagamba mu kyama ne mu lwatu nziramu bagamba simanyi mulundi gwakumeka tisina mbozi gye nyumya na Museveni. Bakama baffe be bantu. Ate kimpa amaanyi okulaba nti ne bannaffe abali mu kkomera bagamba oba tuvundirayo tuvundireyo kuba tetulina musango. Tewali ali waggulu w'amateeka. Bannaffe bali mu makomera tebalina musango era tetugenda kufukamirira muntu yenna kubanga amateeka gali ku ludda lwaffe, lazima bajja kuvaayo. Naye njagala ffenna tujjukizibwe, bw'oba tolina kikujjukiza kuyimirira ku ebyo bye wagamba bantu nga weesimbyewo. Waakiri jjukira bannaffe abali mu makomera
kimpa essanyu lingi okulaba nga bakulembeze mwambala t-shirts eziriko ebifaananyi byabannaffe abo era abakunga mugende mu maaso buli kimu kyetusobola okukola tukikole. Museveni twamugamba tujja kwekalakasa ng'alowooza mbudu byakwekalakasa biri mu sitayiro emu byakugenda bugenzi ku kkubo oba kukasuka jinja oba munnanga okwekalakasa kwa njawulo era nga bwenjo banyonnyola n'essaawa zino tuli mu kwekalakasa. Bangi nnyo babasiba lwena enkofiira gye nyambadde, si eno gye nyambadde, ndi mu kwekalakasa ne steps engala nyingi nnyo zetujja okuzaako basebo ne banyabo bajja genda maaso batiisatiisa Mwami Museveni mukakasa bangi kumuze mulabe nyinyi era gye mujja kuzira baziyita nga baziyisa nezimamba nga baziyisa ku kkubo omutiitiizi yatiisa. Lwaki? Kuba yamanyi nti okutya okussa mu bantu oba owangudde. Nenjagala mujjukire abantu be tutya ate bo batutya nnyo era byonna byonna bye bakola babikola wakati mukola ki mu kutya. Agenze maaso era mu kutya okwo emisolo n'emisolo gibinikiddwa ku bannayuganda bannaffe nga ssente ezo zikozesebwa ate okugulirira amakampuni galongoose ekifaananyi kye kuba Museveni yonna yonna okwetoola ensi yonna yonna yavunda. Njagala okubategeeza basebo ne bannyabo nti kano ke twava mu kulonda tetwaluuzinga twasucceedinga okulaga ensi yonna Museveni omutuufu yaani kubanga ye yali yabeera ensi ng'akozesa ssente z'abannayuganda nyingi mu bibuga ebikulu Washington, London ne walala okupaintinga ekifaananyi ekirungi Museveni nga Democrat. Naye twebaza bannaffe ababadde ku kamera ebbanga lyonna nammwe bakulembeze bannaffe tewakyali Museveni gwalimba si wano Uganda naye si ne Bulaaya. Twalingawo enjogera nga tunagenda mu kalulu nti Museveni mwana atu kale mu bibuga tali popera naye mu byalo bamuwagira. Ekyo kyakoma nti ne bwe twali Embarara ne bwe twali mu Western Uganda ne bwe twali Lwakitula yennyini balina abasirikale balina okuba abantu kibooko obutatuyikira bangi nnyo paka mamuswaza omukulu mumulabisa. Twasucceedinga okusobola okulaga ensi yonna obwannakyemalira ne Bulugu ali mu kalulu kano eyabadde mu kalulu kano ensonga lwaki amawanga gonna abadde gakugirira Uganda gaavaayo mu butongole ne gagamba kuno kulonda tekubadde kwa mazima na bwenkanya ekitegeeza nti Museveni tebamurecognizinga nga president. Tekyakomaawo kubanga bannayuganda bali wano n'abali e Bulaaya muzze mwekalakasa mu ngeri ez'enjawulo nga mulabisa mu ngeri ez'enjawulo. Mwenna mwakiraba nti America yasawo visa sanctions nti Mwami Museveni banne bangi nnyo abo benyigidde mu kubba obululu n'abenyigidde mu kutobola eddembe ly'obuntu kati bakyasobola kutabulinga yena America. Oneebuuza nti kibasalako ki? Munnange bo tebalinga ffe nti babajjanjabira wano, tebalinga ffe nti abaana baabwe basomera wano oba bakyala baabwe bazaalira wano. So bw'obakwatako eri eppeesa oba obasobodde. Tekyakomaawo mikwano gyange, nyina n'essanyu okubategeeza nti Mwami Museveni twamukwata ne tumuwalaawala paka mu International Criminal Court. Ate si ye yekka wabula n'akulira abatemu mutabani we gwe bayita Muhoozi kubanga yakomandinga SFC ekiwayi ky'amagye agatali mu mateeka naye nga kyabadde abwamba abantu baffe era nga ne kitaawe yakyogera. Oba oliawo mutamanya oba oliawo emyaka gyamusukkako naye n'alabisa mutabani we nti yabadde akulira abawamba abantu. Kati mwekanga mu nnaku ntono nnyo nga Museveni ne mutabani we ng'ekiwandiiko kibakuntu ne kiyise nga ne bw'aba agenze Kenya oba Tanzania oba Burundi nga bamusangira ebeera jjeeke paka Muheeko. Ebyo n'ebirala bingi mbibagamba okumanya mikwano gyange nti tetutudde ate kyemukola mmwe abali wano naffe n'abo abatulaba amawanga ag'enjawulo kyamaanyi. Mwami Museveni ne bannakyemalira abalala
amawanga ago gannagwadda ge gabadde gabasibye ku bantu ba Uganda. So nga tumaze okubasalako emirandiro egyo gyonna nyina obuvumu okubategeeza nti ye bwaneerayiza ayinza okutandika ekisanja naye akiwa okukimalako ayimiridde mu maaso gange. Mwami Museveni bannayuganda tebamulonda. Mwami Museveni twamuwangula. Nzali wano maaso gammwe nagenda mu kalulu ne Mwami Museveni newankubadde bapakira obululu bungi mu mabokisi newankubadde zi districts nyingi abantu gye batalonda nga batuuka okulonda ne bagamba aka president ko kawedde mulonde ba MP. Naye kubanga bannayuganda baali bangi nnyo newankubadde akakiiko k'ebyokulonda ne wano mu Wakiso kakyusa obululu obadde obwange ne babuwa Katumba obadde obwa Katumba ne babuwanze n'ebirala bingi nnyo. Mwana wattu bw'oba otunuulidde DR Komze twasobola okuŋŋaanya Mwami Museveni twamuwangula n'ebitundu 54 n'obutundutundu 19 ku 100. Twamuwangula bwe tutyo kubanga bulugu yali mungi, kubanga obubbi bwali bungi, nyina okukkiriza kitwali tusobola omuwangulira ebitundu 8 oba 9 ku 100. N'olw'ensonga eyo nakyemalira gwe bayita Museveni talina kyakugamba. Bino mbyogera nga ni confidence gwe kusoso byogera ate si gwe gusembeeyo. Naye tebalina kye basobola kunkola kuba bamanyi kyenjogera kye kituufu. Njagala okubasomooza bwe mba byenjogera bikyamu bankwata. Kale nno n'ebyo biri bwe bityo mikwano gyange. Mwami Museveni oluvannyuma lw'omuwangula munajjukira tetwamuwangula wano Buganda bukka. Honorable Mpuuga wakati mu kwebaza okulembera ekitundu ekyawangula Mwami Museveni ne kimuleeta n'omusaayi mu nnyindo. Njaga okutegeeza nti n'ab'e Busoga baakola bwe batyo, n'ab'e Bugisu baakola bwe batyo, n'ab'e Mwankole baakola bwe batyo, ate oba bali bannondesa Kalyonzo kuba bakodomi bange. Uganda yonna baakola bwe batyo. N'olw'ensonga eyo Mwami Museveni twamuwangula. Ensonga lwaki olunaku lwaleero bali mu kuwamba abaana b'Embale, bali mu kuwamba abaana b'e Kasese, kubanga yonna twamuwangula. Naye yayagala nnyo akikyuse akiteeke ku mawanga, kuba mukulu w'abasosoze mu mawanga mu Uganda ye Museveni. Museveni ye #1 tribalist in the country. Gobo wakana genda otunule mu poliisi otunule ba DPC ba RPC bano, gendako mu revenue, genda mu buli kitongole kyonna. So yayagala nnyo NUP agifuula ensonga y'e Buganda. Era njagala okubasaba mikwano gyange mwenga abakulembeze mufube nnyo communicatingira abantu baleme kugwa mu katego ka Mwami Museveni. Abantu b'emyaka egyo bali mu Uganda nkadde eri ey'omu gyenkaaga tekola bye bakola, era eby'omu gyenkaaga eby'obusosoze tuli ba mukisa guno omugigi twasangibwa tuli wamu. Business tuzikola zonna fenna tufumbiriganiddwa, tuwadde bannyinaffe batuwadde bannyinaabwe. So Uganda tuli nation. Era obwo bwegasinga eggwanga buli ne mu linnya lyaffe National Unity Platform. Njagala okubasaba ezo values eza National Unity zibeere nammwe yonna gye mutambulira. Mubeere ekyo ekyokulabirako, muwe ekyo ekifaananyi mikwano gyange. Gavana kyogeddeko wano nti mmwe mutima gwa government, mwe local government. Ekigambo local si kya kivumu, no. Ekigambo loko kitegeeza mmwe mutuukira ddala ku bantu. Kitegeeza kyemulaga abantu kyekyo kye tuli. Fanange temutuswaza, temulaga ekifaananyi ekibi, mulage bye tuyimirirako. Kuba buli alaba ggwe alaba Bwanika, alaba Mpuuga, alaba Mufumbiro, alaba Kyagulanyi, alaba Ssenyonyi, alaba Lubongoya. Mutuweese ekitiibwa mikwano gyange, abantu bongere otwesiga. Manyi bulungi nnyo nti Mwami Museveni ebintu ebiri byakozesa okutiisatiisa n'okugulirira talekerangawo bikozesa. Bwe twali tetunayingira mu kalulu
obanga tuli wakati mu kalulu yakozesanga nnyo okutiisatiisa n'abo abatali mu offisi era akozesa nnyo okutiisatiisa kubawamba bakubaniko batulugunya basiba n'ebifaanana bwe bityo naye mwe nga bakulembeze wali mwinaako ka security timuli bakulembeze era amanyi okuwamba oba okusiba omukulembeze kimulabisa nnyo ate nga kyasinga okutya kwe kulabibwa kuba Bagaddafi ekyabatwala ekyakulembera teyali mundu kwali kubalabisa n'abalala abafaanana bwe bati kati mwe agenda kukozesa kakodyo akubagulirira era nga yatandise dda era nga nange gyembeera eyo mba sibalaba naye nga mbalengera naye sinze nzekka n'abantu ate abantu baba babalaba ate nga n'okubalengera babalengera so mikwano gyange njagala okubasaba okwewala okutunda emyoyo gyammwe akasente ako akatono kebaba bakuwadde okutunda omwoyo gwo oba otadde ekikolimo ku ggwe ku baana bo ne ku bazzukulu bo kubanga we bakuteeka bakwesiga oyimiridde ku musaayi gw'abantu ku ddembe ly'abantu edi mutwe tasobola kulaba mukyala we kati ali muleeba agenza okuzaala tasobola kubeera naye kubanga yayagala ggwe ogende mu kifo ekyo olwanirire ye ne banaku banne abalala bangi nnyo njagala mumanyi nti muli answerable ku bannayuganda very very important era bannayuganda babalaba this is not politics as usual no abantu banyiivu ate abantu bwe baba nga banyiivu ekyo kankikomyawo mikwano gyange tuli wano olwaleero mugenda mu offices zammwe mugenda okulayira eri eggwanga nga bwe mulayidde eri bannayuganda naye njagala okubajjukiza nti tebinaba kuggwa nkiddamu tebinaba kuggwa Mwai Museveni byagamba nti agenda kwerayiza that is a joke tukyali kaweefube bannayuganda bakyali kaweefube wakujjako nakyemalira nyinza obutadde wano okubatotola engeri gye tuli mu kamera obutabanyonyola nti ate tugenda mujjako tutya naye nga mission yakujjako nakyemalira mu buli mbeera yonna so nga twongereza ku byonna byetukoze ne bye tuli mu kukola njagala obasaba amaanyi agasinga nammwe mugateeke okununula bannayuganda tugateeke okujjako nakyemalira ate nga tusujja kusobola okukikola mikwano gyange so nga mbawaggulu njagala okubategeeza tinga abogezi abasoose bakyogeddeko okujjako nakyemalira tekaba kafubi tukuva wano okutuuka wali no tebeera sprint wabula ebeera marathon giba misinde gya mayiro n'otuuka enkonge n'ekkuba n'ogwa wansi n'onuuka muno najja nakusikasikamu okugulu n'oterera ne mwongera tuli ba mukisa gyemyaka Omar El Bashir gwe bakamwamulako yabadde teyeerayiza